Cha Bizonto chichino chisanawo lwaluyimba lwetwayimba olw'amayiro landi muluyimba lwetwayiya twasaba gavumenti etuyambe erekewo ettaka lya mayiro byo Bizonto byanyiganyo n'ebiteeso tugobeddwa mu Bizonto lwaluyimba mayiro katusabe omutonzi atuyamba tugumye Jajja Zonto yanga Zonto mukama tusasire tutegeza ensi yonna tugobeddwa mutimu lwaluyimba lw'amayiro olwanyiza bannaffe Jajja Zonto guma bambi tokababi bawebyo watusinga okuyimba mayiro landisongo emberanga busobola okubatenga etambula ndowooza emboozi eno osobola okubatenga ogirabyeko ng'etambula akadde kano esobodde okubatenga etraining nga bagibadde bamanyi obasita nti esobodde okubatenga egwawo bannaffe bano ba Bizonto comedy. Ekibiina kino kibadde kimaze emyaka 3 okuva lwe batabuka n'omukulu gwe bayita Dokita T oba gwe bayita Kafeero Tobi. Mu emyaka 3 babadde basobola okuba tebakwasaganya ensonga zaabwe n'abakulu ab'enjawulo. Abakulu bano ba comedian ekimu ku bibiina by'abacomedian yakadde kano ebibadde bisinga okubatenga bikikubira ku YouTube akadde kano. Bw'oba okompeyalinze osobodde okubatenga olaba ku bacomedian abaliko kuliko Bamawulana Ndrain, waliyo Madrat and Chico, waliwo ne bacomedian ba mukulu Alex Muhaja na bacomedian bateekayo mu nteekateeka eyo nga bwetambula. Naye nga abakulu bano Bizonto ne Bamawulana be bamu ku comedian abali serious era nga mu YouTube basobodde okubatenga akasente bakafunidde ddala. Bannaffe Bizonto akadde kano ku YouTube yaabwe bogigendeddeko nga bwesobodde okubatenga etambula bali mitwalo nga 17 mu 13 baba following aba subscriber. Awo nno kitegeeza sente kati n'ekibiina kino nakyo kyasobodde okubatenga kyawukanye nnyo kyayawukanye mu bukambo obw'amaanyi. Bizonto no bisobodde okubatenga byawukanye bagamba nti ensonga nyingi nnyo zirimu ez'abakyala contract okubatenga tebabitegeera bulungi oba oliawo n'okweroga mu mbeera eyo. Kalogo Kalenzi abadde mu kibiina kino embeera nga busobodde okubatenga etambula. Ekibiina kino nga kitandika omukulu bamuyita Dokita T oba Kafeero Tobi be bakwasobola okubatenga bakitandika ne munne gwe bayita Ssaabazonto oba Julius Serwanja be basobola okubatenga bakitandika mpola mpola goyita Kidomolo oba Ssaabazonto be basobola okubatenga bakitandika. Idea eyo yava mu programu yaabwe gye baali basobola okubatenga bakola ku radio be basobola okubatenga kyagaziwa ne kigaziwa. Awo nno omukulu Dokita T bwe yasobola okubatenga afunamu akasente oba oliawo ne bamugula n'asobola okubatenga ekibiina kyabukamu ng'ategeeza bano ba inciting violence oba bakuma omuliro mu bantu era nga bakola n'amawulire agatematema amawanga ag'enjawulo. Awo nno Dokita T n'akivaamu n'agamba nti yazze mu volongoto n'atwala YouTube zonna ne zisobola okubatenga zigenda. Aba Bizonto ne basobola okubatenga bagula YouTube account bagigula emitwalo nga 218. Awo nno ne batandika ekintu kyabwe ne bakikuba era bwe bakikubirawo mpola mpola ne basobola okubatenga akadde kano be bamu ku bacomedian ne basinga okufuna akasente oba oliawo ku YouTube. Nga omanyi nti ebivulu ebisinga tebakuba kati bacomedian abayina kubatenga bakolera ku YouTube buli kadde buli lunaku bateekayo video. Awo nno zibadde sente era nga z'amaanyi. Kati n'abakulu bano basobodde okubatenga ekibawudde zibadde sente eza YouTube engabana oba oliawo ne contract ne company zibasobodde okubatenga bagamba nti n'engabana yennyini shares percentage babadde balina okufuna. Toyinza kwerabira ebibiina binnya ebisobodde okubatenga bizze byawukanya. The Eagles production eyawukana baleeta The New Eagles Golden Band yiyo abajjukira Amalolo production nesobola okubatenga bijja bwe bityo. Kati bannaffe Bizonto bisobodde okubatenga byawuddemu kati bayita New Zonto. Emboozi nene nnyo negwe sooka owulire kati ninyo abakulu bano nga batubuulira kati sobola okubatenga batubuulira embeera nga bwetambudde bo oba oliawo naawe omuwagizi wa Bizonto
onasobola okuba ate ng'obasasira abavuddemu abagobeddwa oba oliawo mulimu gwe bayita jjajja zonto oba gwe bayita opeto manyi matono n'omukulu gwe bayita omukulu ono bamuyita yanga zonto ne jjajja zonto be bagobeddwa ensonga ki ensonga nene nnyo naye sooka owulire bo bagamba muyinza okubamu ebyobufuzi kuba balina oluyimba lwe bakupya olwa mayiro baganya oduteeka ku YouTube dokita Tibu yazze bw'ayinza okuba alina akabaasa ke yabawa tutandikire wano owulire ensonga z'abano Bizonto nga basobodde okuba ate nga bazisengeka nabo kuba ekibiina kisobodde okuba ate nga kitambuliza ddala ddala ate dokita Tibu badde bakamusonyiwa akomewo mu kibiina ate bano ababaddemu nabo bagamba obuzibu bwava ku luyimba. Omwana ono nze baali bangobadde olw'obukadde akati omwana ono yeekiikawo nga mpolereza n'ayiye oluyimba lwa Mayiroland ntuluyimba aba kakati balabye nga omwana abafuukidde ensonga yabasibyeko ekyetere ne batukikinga babiri bebba kadde badandumiza jjajja empi zasukka nsonga lwa bukadde mumusonyiwa omusajja asobola n'okuyimba asobola okukuba ebyuma ntuwandika oluyimba Mayiroland ntuluyimba bwe tumala okuluyimba ntubasaba tukole vidiyo nabo baalusiima nti lulungi tubasaba tukole vidiyo ne bagaana sa odiyo eriko ebifaananyi ne bagaana tweta provision yaffe gye twakola nze neyanga zonto jjajja zonto neyanga zonto oluyimba Mayiroland tweta provision ngewedde okukola ntugiba tukitere ku YouTube channel yaffe ne bagaana ati wali nsonga giba babagaana owulidde ensonga zaabwe abakulu bano bagobeddwa oyo n'opeto bajjajja zonto ye bwategeeza nti bakola oluyimba bagenda oduteekayo ku YouTube bagaana wabula abakulu bano basobodde okuba ate nga bayita ku mululo gwa Facebook ne bategeeza nti abakulu bano nga bwomanyi nti story bwoba okola amawulire walina okubawo gye bayita side of the story saidi eri eyogera etya bali aboogerwako abakulu bano bo bagamba nti ensonga zaabwe nga ze boogera abo bakyamu kubanga baleese obukakafu bwonna ne bagamba nga 19 August 2021 basobola okuba nga bapostinga linki yaabwe ku Instagram ku Facebook mwaka guno gwennyini mu gw'omunaana nga 19 bagiteekayo nga 24 August ku Facebook bagiteekayo era linki yaabwe badde etambula ey'oluyimba kati beewuunya abakulu bano okuba ate nga beekwasa nti oluyimba lwabagobeza era bo babiwakanyiza abakulu bali abebagamba Bizonto abiwakanyiza wabula omukulu baba bakyayongerako okugamba bakyalemedde ku luyimba oluyimba lwa Mayiroland ennaku zino ekiriwo kya Mayiroland munywanyi oyo aleeta tayito eyo munywanyi bw'aleeta tayito yanga zonto n'agamba nti olwaleero ekiriwo topic ya Mayiroland tugamba nti tuyimbe nga tusaba abavunaanyizibwa tugamba nti mugireke Mayiroland lwa nsonga naawe kwetuli nsonga gonna kwe gali tugamba nti yalandira odi kabaka kuba nsonga ne kabaka siiye kubanga bajjajja be baagirwanirira okuva olubereberye tuwandiika oluyimba ntuluyimba era owulidde z'ensonga ezo bo bwe basobodde okuba ate nga basengeka ensonga zaabwe ne bagamba babagobye lwa nsonga eyo olw'oluyimba olwo lwe basobodde okuba ate nga bakola olwa Mayiro omukulu Bizonto ye asobodde okuba ate nga ategeeza nti obuzibu bwonna bwe bwava kuleeta abantu bano naye ye agambye ensobi eri etya ebiseera ebisinga omwana oyo kujja okwogera nange asooka oyo n'amutuuza yekka nafuna shani namutuuza yekka nafuna jjajja namutuuza yekka nafuna femero namutuuza yekka olumwe wange n'atajja mbeera eyo olumu ne bibbulukukira ne bintuukako mu ngeri ez'enjawulo obuzibu bwa byonna tebuzze kati bwajja ku ntandikwa ti nze nakola ensobi bwe nkola ensobi ensonga oziwulidde be bakulu abo basobodde okuba ate nga boogera ku nsonga zaabwe bakyazoogera nnyingi nnyo era nga omukulu bano we bagobeddwa yanga zonto ne jjajja zonto abagobeddwa mu nsonga zino ez'okuba nga tebamatira engabana yaabwe ey'akasente naddala akava ku YouTube oba oliawo ne kampuni gye babagabe basabe emirimu gye babaddemu eya Bizonto baddemu basabe emirimu nga tukyagenda mu maaso n'emboozi y'abannaffe bano ba comedian ne basobodde okuba ate nga beeyawuddemu olw'akasente ako n'ensonga za kampuni okuwandiisa kampuni oba oliawo esobodde okuba ate nga zibatabula ayaya sooka owulire batugamba babano abamu ku bagobeddwa yanga zonto wuno alinda okulabayo mukama wange Bizonto nga awandisa ekitambiro ekikwata ku Mayiro kyabula kati mu kaseera bwe baali bagobera ono kwe kubagamba nedda kino ekintu kyaffe kinene kampani nnene mu bugazi bwayo tusobola okigaziya kubanga kati twogerera emikolo ne tuva ku batimbi ne tubasanga eyo kati abayimbi ono wuno amanyi okuyimba naye just abadde abulamu kupolishingako akole ekirungi tulina esente zaffe eza gurupu tukwate obusente obwo bwa gurupu tutemeteme tugambe tumugulireyo ebyuma ebibye akuba jazz nga basitula package basitula lumu ne basitula ne batwala oba ku mukolo fatwogeredde omukolo obawulidde
bano abakulu bo basaabazo abasigadde n'ekibiina kya Bizonto bo bategeezezza nti abakulu bano ayaya mbu balina ntondo sooka owulira entondo lunkulu ati olunkulu sente tezinnatuuka kola ne batuwayo sente mitwalo 5 bwezi so tutuuka eseera Tobi bwagenda Shani yali agenda Tobi yamugoba nti nsiriikira bwenti njogera n'oyo mugamba tukole tetukola nga nkwata essimu nga nkubira omwomu nga mubuuza oliredde okukola ne Shani nga mubuuza Shani oliredde okukola nsaba kaki oliredde okukola tindiredde kale tusinkane nkya ono okukuŋŋaanya kwa kati bali kye beesibako mbu twatuulawa ensonga oziwulidde nga bana ya sente naye nga tewali sente emala babano bakyatugamba ensonga zaabwe zonga bwe zitambula nze nalwawo nga negayirira abantu abo ne mbagamba tuluregistaringa gurupu eno eberegistered kubanga twetandise funa ku mirimu gya kampani ennene bwe baba bawagundi emirimu ebiseera ebyo baali twafuna omulimu wa life yali etuwa ne mbagamba turegistaringe kati emirimu twala erisimanya kimukolera wakwe kubagamba ne bakimma amazi naye omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 4 guno gwe tumalako enkya eza nti muwandiike ebbaluwa ezisaba okukola Bizonto wabula nga ate tumalako omwezi ogw'ekkumi aleeta amawulire nti amaze okuregistaringa kampani mateeka akyago aleka yakoze kintu kye kuba bwe kibanga kyekino ekyaffe kye yaregistarinze kitegeeza ati situlina bwe tusayininga nga obaolyawo baki abeeyawuddeko banaasobola okukitambuza abantu ababiri oba olyawo kijja kuba nanti eyawukana ku mugendo. Abakulu bano bo bagamba nti ensonga zaabwe zonna zivudde wala nga ne YouTube eno gye baliko babadde baagala okugenda nayo kubanga nabo baaliko ku maanyi ogisonda. Ekintu kye bayita Bizonto n'endagaano eyagula YouTube channel omusajja gwe bayita Katerega channel n'emitwalo 10 nze nagiwandika mu mukono gwange bwe tuvaawo esente ezagula kamera gye tukozesa nze mpandiika endagaano giwandikira mu mmotoka awo eriyo endagaano y'okugula channel twagikolera wali Ndawusi Communication School of Media wali byonna mu mukono gwange. Ebintu ebyo twabitandikira wamu wabula omwami Bizonto akozesa olukujjukujju olw'ekika ekyawaggulu n'atujuliza bye baakola ne Dr. T nti baleeta idea yaabwe babiri mama mwaleeta idea yammwe ababiri yafa kana ebya volongoto ne bigenda ne tufiira bye twafiirwa kuba twali tetulina bye tutaddemu nnyo nze in fact ne Dr. T ng'akyaliwo nze nali mbivuddemu nabivaamuuko nga bakyali ne Dr. T nga tebali organized bayombayomba nsibeera wali byantalo kuyomba kakati aya basi oba oliawo ekibiina ky'abakomediani abadde bakwatidde awamu kuba ate nga bakikubye mu covid akasente engabana sooka owulire bakyatubuulira ebituufu tukuvaliwinga era twakuwa percentage yakonga okuwandiika twamuwa 20 olwa time ye nafuna 10% y'okwakitinga kaje tufuna fenna nayo nga n'okugibba baagibba tetukyagifuna sente bakufunyiza na kikonde kwegamba bintu baje ekyo si kikulu sente bazikola twakola n'okuba temwali musenge mufuna bulungi nkolaga kifaananyi kyaliwo okutuuka omuntu okulijasalinga kampani ng'omanyi era mubuuziza ebibuuzo bibiri era nazenga n'ebibuuzo bibiri kuba dedyanyi yankyazo nawandika ebbaluwa esaba omulimu mu kampani nali ŋŋaanye ne ŋŋamba bino biki nene neebuuzabuuza ne baŋŋamba wandiika olabi leero ne mubuuza nina ebibuuzo bibiri ekisooka nasomye kicontract nga bwe wakimpadde nzikiriza okukola si kibi ne sente ze wataddeko simbi kampani eno okoze yiyo ngampya oba yene yaffe gy'oyubudde naŋŋamba yeeno konze naye awo wakola ensonga bw'oba omanyi gye twatandika nga bafawunda baliyo bandituyise ne tusala entoto ne tukola ekintu kyaffe abantu aya basi bawukanye Bizonto bo bagamba nti ensonga zonna nga bwe ziri bo bagamba bwe bati ate awo nga tonnatuukawo era waliwo meeting etwatuula ne basooka batuvuma obutabeera na magezi gatugalaninga kintu okukirigistaringa tetulina core values tetulina mission vision mulutwalya mu kintu kyabuzibe bw'amaaso tetumanyiwe simanyi wawengwa simanyi wawenkoma simanyi sente obuzimpangaali objectives biki tulina miramwa tulina tuliawo kwata ku munnaye amwe wategedde tunoonye tuligistaringa eki aya basi obuzibu bwavudde mu kuregistaringa shares kati bo bagala shares zaabwe ababiri abakivuddemu bo balekera ekibiina ne YouTube badde bajagala naye bagigaanidde babategeeza nti bagende mu kooti wuno bwatugambye nti babagambye bagende mu kooti ekyokubiri nzikiriza okukola naye contract gyompadde nkola kuva ssaawa 4 paka naye ku 10 nze mba ntandika kukola ki programu ku mpewo okimanyi naye gwe
ate oyagala ku 10 kwennyini tusobola ofilmingire bwayise obe wantu wonna kakati obudde bwentambula okuva gye tuvudde okujja ntuuke wano tegeeza nja tuuka ku mulimu saawa 11 wano naye gwe oyagala saawa nnyanga ndi wali Monday to Friday ne musaba nti ngenda kukola naye nzikiriza ati sinyuke ku 9 nimbe nga nva wano nengera ne nesetinga bulungi nange nsobola okukola programu nga ki fe birimu okunoonyerezaako nomanya kye kigenda mu maaso kubanga oludde ova ku makyamba mbadde no mba nina okumanya kye kifudde mu nsi agambeze tombulira ebyo bya zirediyo zo watasobola genda onze mwana wange bwobanga bwogambye naye ensi tebakola batyo ekyokubiri okugenda ngenda naye sina lutalo dira ebintu byonna byetukoze wakati nga batakola ne Dr. Tite twali mu buwandiike tetwali na buwandiike tukoze ebintu byonna byetwawandika twabiwandika on gentleman's agreement kuwa 10% 20% ntiye kyetutambulideko paka lebakisanyawo ekyobuntu kyetwakanya okay nga tulina ne percentage gyetusaving ne bagamba mukwate sente zetusavings ku account muzitemeteme mu buli muntu muwezi mwasigaza mukibina muli baddembe okusigaza ezammwe mutuwe ebyafaabudeyo nangamba genda mu kooti ogende ne mugamba kakati ebintu bya kooti byebinotandise ebiri mukama okawulidde akasente kabaawudde ensonga nga bwe zitambula agambye nti obuzibu bwonna bwali bwa Dr. Tite okudda kigambibwa nti ayinza okuba aleeta akasente okuva mu ofiisi enkulu oba oliawo ke kasobola okuba ate nkabatabula na bino biibino abasajja kabaka bayita mayirola abasajja olwabatuyanyiza dogendako babuuze lwaki oluyimba lw'abaana teruliiko twaza musanvu genda konoonye ku Bizonto comedy olabe nze gwolaba wano kintu kyetwali tulidinga yakitta bwabatalulwanyisa oluyimba lwa kabaka lwa mayirolandi faananyi mwali era nze tulowooza nti waliwo ali emabega fe oluvanyuma lw'okuyimba mayirolandi waliwo ali emabega yalaga Dr. Kyalabika yaleetayo ogubaasa n'agukasukayo bwati batugobe nasese be bakulu abo nno Bizonto comedy ate weewuunya nga bakola ku lediyo emu nno abakulu abo ate ng'ebibawudde ensonga za ssente n'engabana oba oliawo bagambye bagende mu kkooti bazze nga bakwatibwa ab'ebyokwerinda nga bagamba nti abakulu bano balina engeri yadde bakolamu obutambi bwabwe obusasamaza abantu okwawulayawula mu bantu era ng'emisango egisinga gikyali mu kkooti gikyali ku poliisi mu nteekateeka ng'eyo bwetambudde abeeyawuddeko bo batandise bwe bati ebyabwe Jaja Zonto, Yanga Zonto, Mukama tusasire, tutegeza ensi yonna, tugobedwa mutimu, lwa luyimba, lwa mayiro, olwanyiza bannaffe. Be bakulu abo engabana bw'esobodde okuba ate ng'etambula nga bw'omanyi ssente buli omu ayinza okuba alina kyayagala abamu beewoolamu emigabo ate ssente wali mu mbeera y'okuba ate nga bazzaawo bye bimu ku ebyo bisobodde okuba ate nga bireesa obuzibu mu mbeera nga bwetambudde naye ng'ekikulu ssente za YouTube zabawunzizza zabadde nnyingi nnyo awo nno kwe kutandika kampuni waliwo yabawadde amagezi batandike kampuni bawadde bakubye pulogulaamu zaabwe ne bagamba kabeeyawulemu mu mbeera nga bwetambula ensonga ya ssente toyinza giweerako magezi wadde n'akamu naawe ali awo akadde kanaawuliriza oyinza okuba olina gwe waluma gotasasula gobanja kubanja mu mbeera eyo buli omu ebya ssente abimanyi